mwebale kusaba exakoze waliwo abatali baita ina luimbanga asaga naye ate mu nyimba zange ate olagala lukyasinza otambula waliwo yalumperezaako kyokka ate tinamusanze ng'asala ekibuye yenna ngazungana n'ennaku ye ne gye yabadde atundira engoye ze sitekanseera bika yamugobye oyo omwana nga namwagala nnyo naye nga yeepanka ne lwe yandeka bansekerera yagenda n'atadda nalabye alya namuwogo ng'ewange yasiibanga ku nkoko n'olwo olumu olwasongola namuwona nnyo bassebo mu kibuga bwenzija nasookera kyengera emugongo nali musimi wa ttooyi lina abaana n'ebyana ekyo kye mmaze okutegeera itikitokokomanina yenze clinics Sentongo Shafiki ne weseyanjula Shafiki lyerinnya emboozi yaleera ensusa obukulu mpozi ne clinics woolimpise ndiita bayadde terina makulu ebbanga lyenyimbidde okubeera bwe nti akitalo nnyo naye nga byannaku n'abayimbi bangi bempandiikidde ennyimba nga n'okusasula lutalo lwennyini kale ebyo kambibukeko Mukama bw'atyo emboozi yaleero ndeese eggulu baserebu baluno kimutuswaza mutyo muli bayaaye n'amaaso makalu jenosale nkunenya teggwe naawe ebiyaaye byoyamba n'obiwa ennusu ogaggawazannyo ebbalaze makindye bwe bidda bisula mulina bakazi sofa abantu balamu bwe tujja gy'oli otusindisa luti teryasala abakuumi batukuba n'emiggo ne tuwoggana omwana omwava n'alaba ennaku ageze otusuuliridde abaseegu obettanidde yaani eyakuleeta kwega lwali lusinga ku targetinga ku buseegu obujjudde ku TikTok obuseegu babyettanira nnyo n'ebiwemula ate ebyamakulu n'olaba nga tebitambudde bulungi saba ekyokuyimba nakiyingira 2012 lina akamala senior 6 myakayimba akasooka ne neegatta ku Mwagala production era nalingayo ng'omuyimbi ng'ate MC kati ate ne mu kadongo kamu nayagalanga nnyo nagoberanga nnyo omugenzi Kasozi yalina okusajjalaata kusajjalaata naye by the nze kuva ddala ndi muwagizi nnyo akadongo kamu kubanga nze abayimbi bange yabanga Kasozi naye zaabanga mu comedies ezannyumiranga ezo kyobalaba ne ba Kafeero nabagalako ennyimba ezimu waliwo lwe yayimba ne Nabiri awo bampitanga serebu naye nga nsima toyinga bwe nyimbera mbaayo mu kinnya wansi nga naye bansibira okuyimba okuntamira bansiba amakomero olw'okuyimba emirundi nga 10 nga buli wempulira nayiti w'abayimbi njagala ngendewo nyimbe ate bwe nnyimbawo tebakusasudde oluusi tebakufuuyeeyo nakantu kyokka oyagala okuyimba olina okudda wakakiro oba okyatambula nga babakwata ido nga babaggalira ng'obeerayo wiikisi 2 paka okuyimba nno bwe kutyo bwe kwatandika okuntama mpola mpola. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Kale muntu wange nkwebaza okubanga kyogoberera muzungu David Kadongo kamo music analyst onako olwaleero mpiseeke ewa bakulu bano Export TV bali ku YouTube osobola okubanga obagoberera baina stories ze baleta obolyawo zisobola ogatta ku ggwanga onako olwaleero eno jensinkanye ne muganda wange wemba mutunulidde oli muto wange nsaba obuzeeko ku abatulaba mbabuuzaako mbalamusizaako nnyo yenze clinics Sentongo Shafiki era nga ndi wano ne mukulu wa Kadongo kamu bulijjo okuwulira buulizi bulijjo mpuli anti bagamba ganyana ganywebwa bawangazi kati clinics nze ndi mu kisaawe kya entertainment naddala ekyokuyimba gwe oli mu ki? Nze era nange ekyo ekisaawe kyendimu nga kirimu ng'omuwandiisi
ate nga producer ate era ng'omuyimbi. Okay. Oli mu biti bisatu. Oyina kayimba ke wankubira TikTok biki? TikTok komanina. TikTok komanina. Wali otegeeza ki? TikTok komanina eyo nali ntutte ebbanga nga nekkanya TikTok. Nolaba omuntu ayimba ekintu ekyamakulu n'akiteekayo ku TikTok ne bagaana okkiraba. Nolaba abawemu ate ne babiraba nnyo. Kati kyanneewuunyisa nnyo kwe kuvayo ne TikTok komanina bannange. Oluyimba olwo lutambula lutya? Lugamba tyolina abaana n'ebyana ekyo kye mmaze okutegeera TikTok komanina. Abamagezi otusuuliridde abaseegu obettanidde yaani eyakuleeta. Kwega lwali lusinga ku targetinga ku buseegu obujjudde ku TikTok. Ebyobuseegu babyettanira nnyo n'ebiwemula ate ebyamakulu n'olaba nga tebitambudde bulungi. Naye olowooza si be baana baliwo ensangi zino emikutu gyonna egy'emitimbagano kebeere YouTube ekyo ekimala ssentungo oba oli akiweebwa obudde. Naye eno yasukka yadde trendinze nnyo. Oyingira ddi ekisaawe ky'okuyimba? Ekisaawe ky'okuyimba nakiyingira 2012. Nali naakamala senior 6. Okay. Bwe nfulumya akayimba akasooka ne neegatta ku Mwagala Productions. Jackie Kizito. Okay. Era nalingayo ng'omuyimbi ng'ate MC. Kayimba kyakaakuleetaako? Ebiseera ebyo n'ennyimba ze nayimbangayo saazirekodinga. Zalinga za stage. Naye era osobola otuwa mu flow oba oliawo tuyinza okubeera n'oyo eyalabanga Mwagala ng'eyimba. Nyimba ezo nazigaana n'ozifulumya kubanga of course mulimu bye tuyimbanga byo bikoma ku stage wokka saayagala zongerayo. Era nazirekanga ku stage. Naye nga nalina ennyimba ate ze nali nfulumiza ab'eggomba bwe baali bazimanyi nga nzitambuza nnyo ku kyalo kyaffe awo ekifampa awo eggomba awo. Natandika n'olimba baali baluyita ddagala. Naye ng'era music yajja akula bukuzi munzi. Ani akusikiriza okubeera ng'oyingira ekisaawe eky'Endongo? Yali nze abansikiriza okujja mu Ndongo baali babiri. Lwakuba ate bonna ssaawa zino ate simanyi lwaki sikyabawulira. Omu yali nayagalanga nnyo Baby Rich. N'omukyala gwe bayita Rashida Mukasa. Be nalinga nsinga okwagala. Baby Rich yalinanga akayimba ekimbonyabonya walungiwa nga kaagala nnyo. Kati n'aka Rashida Mukasa baali bakayita mutima gwange. Mutima gwange ndutegeera. Akubeera siteratambulirayo nnyo. Kati ate ne mu kadongo kamu nayagalanga nnyo nagoberanga nnyo omugenzi Kasozi. Livingstone. Weyimba solo Livingstone Kasozi olasinga okunyumira. Yalina okusajjalaata. Kusajjalaata. Naye by the way nze kuva ddala ndi muwagizi nnyo akadongo kamu. Kubanga nze abayimbi bange yabanga Kasozi naye zabangamu comedies ezannyumiranga ezo kyobalaba ne ba Kafeero nabagalako ennyimba ezimu waliwo lwe yayimba ne Nabiri awo poor quality. Kati nga nina lwe nayagala olwa Moses Wamala waliwo lwe yayimba so nalaba aluddamu ne Florence Namirimu wali mwami Zukuka. Sebo wa Mugonza Birinoonya bamulu mpulira baluyita akamaso naye nze kuva dda. Kati naawe Dumulasi bwe yajjira awo nzize nga njagala nnyo kadongo kamu. So bw'otyo ojja oyingira ekisaawe ky'Endongo mu 2012. Wajjanga muyimbi, wajjanga muwandiisi, wajjanga muyimbi. Era nze n'ebyokuwandiika oba producer nali simanyi nti ndibeerako ekimu ku byo. Obiyiga otya ebyo? Natuukanga kati bwe nzijanga omuyimbi nabeerako najjawo omuyimbi naye omuyimbi omuto ebiseera ebyo teyalinanga makulu mu kibuga wano. Nabaye mu kibuga bwe nzija nasookera Kyengera Emugongo nali musimi wa ttooyi. Emugongo eri mu kyalo? Kyengera Mugongo. Nali musimi wa ttooyi era abasinga bammanyi ab'Ekyengera bampitanga sereebu. Naye nga nsima ttooyi nga bwe nnyimbera mbaayo mu kinnya wansi nga naye bansibira okuyimba ekuntamira. Bansiba makomero olw'okuyimba emirundi nga 10. Nga buli wempulira night w'abayimbi njagala ngendewo nnyimbe
ate bwe nnyimbawo tebakusasudde oluusi tebakufuuyeeyo nakantu kyokka oyagala okuyimba olina okudde wakakiro oba okyatambula nga babakwata ido nga babaggalira ng'obeerayo wiikisi 2 okuyimba nno bwekute bwe kwatandika okuntama mpolampola kati awo ne bampa omulimu gw'okubaakinga ku studio producer amuyita Jacob Beats yali abeera Kyengera netandika obeeranga ku studio mpolampola kati mu kubeerawo engeri Jacob gye yakubanga ennanga mu kyaki ya mami we enabbingu bali amuyita omukyalo bali amuyita Musumba Binu kati nze ngamba n'obudde bungi ku studio kati ate ng'omutwe gwange guyiye ennyimba buli kiseera ne muganjigiriza okwekwata amaloboozi afazali bwonkubira endongo ng'ogenda nangamba n'okubayo endongo nja kuyigirizayo akananga weekubirengayo ze nzije nga ntereeze nagenda obunzika mu kuyigayiga okwo ate ng'abatandika okujaaja ku butaliwo naye ani yakubye ebyo lyeze nange nkubira tugende Jacob anaateeza oluvannyuma kati ne batandika okunzikirizamu bwente Nyingira production nga sitegedde kati n'okuwandiika nayiyange ennyimba nnyingi mu kuyiyange ennyingi kati jjukira omuyimbi wakusanga ku studio ng'okola oluyimbalo nga gawula olunguzi kate nga naawe olaba lumusawo temuli kantu mwe mwava okutunda wenfuukira lwayita bw'oguziza bw'agenda gundi yeyampandiika ojjukira oluyimba lwe wasooka okufunamu ssente ng'owandiise lwe wawandiika n'otunda oluyimba olwo ndujjukira lwali luyimba lwe natandikirako gwe naguza bambi yali mulenzi w'Ekyengere upcoming bamuyitanga Robin J nakati gyali simanyi oba akyayimba bambi bamuyita Robin J asooka okungulako akayimba bajja babiri n'omuvubuka omulala bamuyita JTK b'Ekyengera be basooka okungulako oluyimba buli omu yampayo emitwalo 2 toseka mulimu nno n'ennyimba nga hiti nalonga nalutunda ng'etaano nenga ate kati mu lugendo lwo olw'okuwandiika ennyimba luyimba ki lwe wawandiika tujja tunuulira mu nnyimba zino ez'ensi tutunuulire n'ewaffe mu kadongo kamu luyimba ki lw'ogamba nti mu nnyimba ze nawandiika mu kadongo kamu luno lwe lukyasinze okubeera okutunda luyimba ki lw'ogenda ogamba nti mu zino ez'ensi lwe lwasinga waliwo mu kadongo kamu nina abaana benzize nkwera lwakuba ate nga sibamanyifu ennyimba zaabwe bambi abayimbi b'akadongo kamu abasinga beewandiikira ennyimba kati lwakuba nti nina lwe naguzaako ku mukulu Mathias Walukagga nali ndiwandiise nga lutagetinga mipiira gy'amasaza obuvuyo bwabeerangamu na bikyaye naagala lwaki tuluza mu byokulonda ne baluyita akalulu ka 221 temwekuba amayinja bityo era ne ndumuguza Walukagga nalumuguza emitwalo 4 yansanga mu Bende zona yazikuwa yampaako emitwalo 11 ate balance munaye oba osanga yeerabira naye omanyi ki kati gwe bakikoze tosobola kukyerabira naye ng'ate simwinaako buzibu ye munaye bw'oba bw'anaakawulira n'alaba n'ajjukira nti mubanja anaazimpa obaolyawo kuba programu yo erabwa ensi yonna so meya mukwano gwange Mathias Mulumba Walukagga omukulu clinics agamba nti obeerayo na 29 29 kuba twateesaana nti abanjayo 29 ate oluyimba ky'olw'ensi lwe wali okoze n'owulira nti nenyumirizaamu olwasinga okumpa emirimu bali baluyita mpambana olwa Mukasa Kadeeya wadde nga lwalimu ebizibu bingi lwe luyimba lwenkyasinza ofuna mu challenges ennyingi bitya kubanga oluyimba olwo naluwandiika bambi waliwo omulenzi eyampa story eyo bamuyita Eden Pazo muyimbi mupya muyimbi muto bambi gyali eyo yansanga Kyengera naŋŋamba clinics mpambanye nnyo naye njiyiza oluyimba lw'omuntu apambanye naye ng'embeera ekyakoze eki ekyaganye ne mugaa bwe ndukuyiyiza gwe mpa ebigambo nti nze mbigategate ndukuyiyiza story mpa idea naye bwe nduyiyi ogenda kumpa emitwalo egi 5 nenjiyo oluyimba enkeera ne luggwa yali ng'ava eyo saidi z'e Kasenge
ng'avuga akagali najja ku studio buli lunaku n'alambula oluyimba naga nkoledde hit sikirabanga musajja wattu oyo sente zaamubula emitwalo 5 ne zimubula wiiki esooka ne zimubula wiiki eyokubiri ne zimubula wiiki eyokusatu ne zimubula omwezi ogusooka ne zimubula omwezi ogwokubiri ne zimubula omwezi ogwokusatu naye ekisesa nga buli kawungeeza avuga eggaali mu myezi egyo gyonna esatu najja ku studio n'aleetako ne banne mujje muwuli ebiseera ebyo nali nsula n'omuvubuka omulala bamuyita Prince Mayor naye muyimbi muto amalambuza naye oluyimba omusajja yalugula oluyimba nga lulungi mpambana konze omusajja sente zaamubula yatuuka nga takyalulambula naddulambula n'abikoowa myezi giyise kati kiyingidde ena Prince Mayor mbeera naye atunda obujaketi awo bambi n'afunayo kasente kati ye ng'abaamu n'akasente ate nga nze sibaamu n'akasente Mayor yali ansuza n'aŋŋamba oluyimba nze lunguze nkuwa 10 kwetaano oyongeddeko 5 nkuwa 10 konze kasita oli tampanga yawadde 10 ate ekirungi nze njagala ki sente mpe 10 nga nkwatira emitwalo egi ng'asooka agimpaga kantambuzeemu obujaketi wiiki egi nkomawo ne sente ng'agenda n'obujaketi yandeka wakanga noonya sente yakomawo yampa sente nga ngamba kyalina byembaza kati nno ekisese ekyalinga ebyokusaaga naye n'amala omwezi gumu emyezi 2 emyezi 3 emyezi 4 emyezi 5 bwe wayita emyezi 5 jjukira wamubanja n'obiva nako kati n'oluyimba n'otuuka n'obanga bivuddeko n'olutuuzi n'akwata ekkubo ku mitwalo 10 yampaako 2 n'agenda wa producer amuyita Kizington studio baali bagiyita Naafa Empire yali Mengo n'alukola naye n'aluyimba bubi ne muga wanneewalidde bwerere oluyimba n'oluyimba waluyimbi bubi singa twalukoledde wa Jacob waffe nenkudirectingako mu kuyimba munnange kyeyakola ng'oluyimba yasasudde no ne ssente wa Kizington naga atuluddemu wa Jacob ne muganda nga tetulunaludda musoko mpa 8 gwange nja kuwa obutagala kumpa 8 yagende wa Jacob n'alukola n'asasula Jacob emitwalo aga n'ave wa Jacob n'agende wa Open Films n'asasula video ya mitwalo aga mubanja 8 n'enyiiga newe yali ansuza n'envaawo n'emtondo wala ne mugaye ekituufu kati oli munanfuusi ndi wano mbulwa n'ekyokulya toyinza kunyima mitwalo 8 n'osasula audio n'osasula video n'okola buli kimu ne mugaye oluyimba siriwadde mukisa terujja nakwatayo n'enyiiga n'envaayo kati ku Mukasa Kadeya ba producer manya gye nawandikira ennyimba Aizon T ne manager God ne Bettina Fasi ne basanga ekyengera nga nsima toyi naye nga bwe mpandika ennyimba tebaga toyina kusima toyi katutwale Makindi wa producer John Fudde Luwere eyo yaliko kati ate bwaba n'omuwandiisi aliko musobola okukwata Makindi eyo na nti kituufu nga nzikiriza nga bandeete wa John era bambi John ayanyaniriza nensulanga mu studio awo nga nzize ne banteekaawo mwanjulira demo zennina kati John amubuulira mugani nayo n'olimba baliyita mpambana luno naye mpulira lulungi naye banzibye nnyo ku luyimba luno naye nalowe kiba kisoboka tulutunde gwe tunaatuluguzizza tujja kuddiza oli ebirijje wajja omuyimbi bamuyita Geno Fadiga ajja agamba oluyimba nze ndwagadde olwampambana mugamba Geno Fadiga kugenda kuleeta emitwalo aga 2 Fadiga twagendanga naye muzisho kati nga Aizon T baba neshobe bantwala nenkola nenkomawo bantwala Fadiga yalambula oluyimba ng'oli eyasooka Fadiga nga buli lwajja lulambula naye nga ayina essuubi nti oluyimba ajja kukola ki ajja kulugula mu kululambuza abantu ye yalulambuza Kadeya Fadiga balambula nga Kadeya jangu oliro omwana oluyimba lwagenda okumpa lwakabi Kadeya kati Fadiga yalambula oluyimba omwezi gumu emyezi 2 emyezi 3 emyezi 4 ng'alulambula sente zikyabuze Kadeya amalambuza naye oluyimba omusajja lwe yanambuza amala nakuwa sente kati nzenda kuwa 3 ne muganze wogampeera tewali buzibu naye nina soka nkubulire story luliko
oluyimba olwo waliwo eyaluyimba yakola ne video naye yampaako emitwalo emeka naye era lwako nalwagana kuba kati olwo lwali luyiseeko kati by the way lwatuuka nga luyiseeko nga mwaka mulamba ng'oli terwamukolera Prince May yaluyimba munaye Kadeya mu kwogera nga leero enkeera yajja n'emitwalo 15 ku paka last awo nga Kadeya yampa 15 nga mugamba ojjukira gwe nagamba eyampaako ebiri nti soko gimusindikire nze kati ompe emitwalo 13 gimusindikire tumukubire n'agimusindikira ku simu ya Meya nemuga kati mukubire ku simu yo omumpe saagala ufune lutalo lonna ku luyimba ono nga tolumanyi kituufu waliwo yali alwagala naye ye teyampaako kati ono yampaako yalufulumya amukubira ng'amumpa kamugaye ebiri ogirabe ku simu yo tukusasudde ssente z'oluyimba oluvannyuma lw'okuyitawo omwaka nga walemererwa osasula n'oluyimba n'olukola lwampaka ne lugaana n'olugaana kusasudde oluyimba ntuguziza Kadeya Meya naga goloza munana gwegumbuze z'oluyimba lwambi temuluzanyirako ekiruma ku bantu abayimbi bwe batyo Prince May alema okumpa emitwalo 8 bw'ategeera nti ntuguziza Kadeya amaze n'oddufulumya lutandise okukola Meya yagenda mu kyalo n'atunda entezi ze yayina emawogola eyo musemba buli n'atunda entezi n'azireeta n'agenda mu UPRS n'abawa ssente n'awandiisa oluyimba n'avaayo n'agenda ku poliisi n'eripotinga n'avaayo oluyimba n'atandika osasula aba TV balukube n'aba rediyo yanyima 8 atunze entezi naye naga Kadeya byonna gena bisanga naye nze nkwadde omukisa bafundikira batya Kadeya oluyimba lwayitamu bonna benjogedde kati nno laba Kadeya amala odufulumya nenfuna olutalo lulala Fadiga naga Clinics nkusi oluyimba lwange ze yasoko dwaga gwe nalambuza ate yalututte kati teyasoka kumanya nti nalutunda Fadiga aleeta ebiseera bwe twatona ennyimba producer Jona yakwata ssente ezimu ezituukidde ku office era Fadiga mbu yaleeta emitwalo 2 oba 25 mbu yaleeta nakabokisi nga mulimu binusu aziwa Jona muga oluyimba naluguziza Kadeya omusajja muddize ssente ze eyaguze namuga oluyimba nalutuze sambulira gwe naluguziza bwe mmala oddutunda nempaako Jona emitwalo 5 buli luyimba namuwangako 5 ezaddemu Fadiga amala okusasula kati oli abimunnyonnyola tuluyimba balutunze Fadiga naga kale tewali buzibu ogenda kunkolera mu production ya nnyimba endala mmeka audio tukolemu ennyimba zange endala bakkiriziganya Fadiga tanamanya ani aguze oluvannyuma Fadiga amanya nti Kadeya ye yaguze olutalo lwali mu makindi awo Fadiga naga Kadeya buli nakusanga oluyimba ajja kukuba entalo nga ziri awo jukira oluyimba simanyi naye paka kati olutalo lukyalanda oluyiseeko emyaka naye lukyagenda mu maaso oluyimba lwa 2015 naye paka kati olutalo lukyalanda naye oluyimba olwo by the way oluyimba lwa Kadeya bwe twatambula lwampa omukisa engeri gye lwali nti lwali luyimba lwa makulu message batona abawandiisa bawandiika message bwe zityo lwampa emirimu mingi nnyo wadde nga Kadeya yagaana okunnanga ng'omuwandiisi walwo ye buli we yaddanga paka kati abamusanga tabaga nti Clinics yawandiika kyokka nga Kadeya nakamuwandiikira ennyimba esatu okay kati Clinics naye lwantunda nnyo kati nekyavaamu Fadiga n'ayingira studio naye nagakandu yimbe Kadeya tayinza kunjoga kati Meya yaluyimba Fadiga aluyina Kadeya aluyina kati n'oli eyampa ekirowoozo ekirima n'aganda abalukaanira bangi eyo message bakaaniraze yagiya ye teyampa wadde n'ekikumi kati ye kubeera nze yajja ne muga oluyimba nalutunda naye bwe banaavaayo ne bakunoonya ojja kuba mukyamu nze manye omuntu ogwo Kadeya naye n'aluyimba era kati ndowooza abaana bonna baluyimba kuwambala bonna balupromotinga okay nyimba ki endala z'owandise eziyise mu kubanga ndaba ali muto wange omwana Soda ayagala kola ayagala kola naye ate addewo ne program endala by the way bantu bange ensi kati ekyuse mainstream eringa egenda evaawo mwekwate ku bantu abasazeewo okubeera nga babaweereza ebintu bino nga bayita ku mitimbagano ate nammwe abaagala okubanga mulanga mutunoonye mainstream ekyamazima ya bbeeyi naye ate ng'osobola okukozesa social media neekuyambako so expo
genda ku channel yaabwe Export TV o contacting o sinkana mwami Abe oba waliwo oli muto wange omwana Soda naye kwali omwana Soda yengo oyagala omutuukyanga omuntu musange ku TikTok muwe business egenda buterevu ku Export TV wonoba toyagala expo nange muzungu obolyawo sobola okujja ne twogera ne tulabanga tukola graphics oyo yena gwe mulaba ali ku channel ya muzungu David Kadongo Kamu music analyst oyo wa Abe yali behind Export TV kyonna kyemulabanga kyasoba oyo Abe kale woba oyina kiwalabanga kyaterera nga naawe wandyagadde abere nga oyagala kukolere Abe ntuukirira ngenda kuwa Abe oba sekyo genda ku Export TV abere nga kola nyimba ki twagala tufunze ku budde kubanga tulinga otulira soda obudde nyimba kyendala ezo nyimba mpandise nyimba nyingi mu Eagles nti zo n'okuzimenya mpitirivu na mu New Eagles twayogedeko lwa Lukaga nina oluyimba lwenandikidde bamawulana ne luyimba ki lwebayita Hedigalo tambula luti wemalira okusoma mwana gwenja kuwasa lyawo nina liyimba yetwandikidde yani tukwera Princess Amira balita Senga tagenda ne Senga mu lusuku nina production ezimu zenkoze ziri international nga production ya Kamido na jirimu eyolimba lwa Sugar Cane era bwe luba lugoba owulira nga bagayisa clinic on the mix twalukola mu COVID then nina oluyimba lwa Anitaira sisobola duleka mabega oyo no oji wange Anitaira omukati school okujana twamwandikira oluyimba lw'okufa abadde muntu mulamu nga mukakamu sose kiwulira no Anitaira yali emabega aluyimba oluyimba olwo nina lwe nawandikira mukwano gwange Jimmy Kiwanuka balita Halo Farida nina ze nawandikira Bettina Fasi Halo Farida azif nalindulabyeko Halo Farida nze munno navudde maokotanzize nkunoonya oluyimba olwo nalwandiika nga mbesinga ku Farida Nakazibwe era bye nateekamu byonna gwe nali ntunuulidde kyobola nti abantu abamu balupiikinga mangu ne lutambula ne Farida yennyini yalwembulesinga mangu simulabangako naye nali just nze mwagala bwagazi ng'omuntu era bingi bye nateekamu eri byali biraga nti nali nyimba ku ye era ye nanyini luyimba yaluwulira kuba nina aŋŋamba olwokuna tokola kyenvudde nzija kubeera ali takola lwakumeka akuna naye nga naye nyimba nyingi mwebale kusaba X akoze lulwa lwange tuwemu akapera mwebale kusaba X akoze waliwo abatali baita ina luyimba nga asaaga naye ate mu nyimba zange ate olagala lukyasinza otambula waliwo eyalumpeerezaako kyokka ate kyokka ate ze nyimba nga ali siriyasi oluusi ne zigana abantu banne baagala ba X nange yali true story yange nasanyuka nnyo nga musanze kuba omwana oyo yaneepankirangako nnyo bwe namusanga akoze yansibisa enviiri z'emitwalo 7 nga kati yateekamu bitinti yabiteekamu ebinzaali nasanyuka negiyo limbo wasinzirira ku X-Wo kyannuma nnyo kuba engeri gyanvugamu speed ng'alaga wakabi naye naye tulisanyu lisinga eyo anti bw'abeera obulungi gwe n'obeerawo bibaga gwali omubonyabonya gwali omumalako emirembe naye bamusanga ali bubi nnyo osigala gayiira kale luyimba ki nange oluyimba olwo nduweereza X ba X buli X ali eyo ndukuweereza fena tuli ba X olina ebigambo bye wateeka mu luyimba tinamusanze ng'asala ekibuye yenna nga zungana n'ennaku ye neje yabadde atundira engoye ze sitekanseera bika yamugobye oyo omwana nga namwagala nnyo naye nga yeepanka ne lwe yandeka bansekerera yagenda n'atadda nalabye alya namuwogo ng'ewange yasiibanga ku nkoko n'olwo olumu olwasongola namuwona nnyo bassebo so clinics
Nenga nyimba nyingi zenga nkola omuyimbi Flo naye mukoledde projects nyingi nyingi nnyo kati vale yatandika nange njagala ompandikire oluyimba lwa Kadongo Kamu mpandika Kadongo Kamu mulina mungi nina lero nawandiise baluyita ekiri eggulu nga Kadongo Kamu si yeno project eggulu ekiri eggulu nze nyimba nkola analysis nga nze byemba ndabyeyo lugamba yakankwemu akatundu ku byo Newese Angela Shafiki erinnya embozi yalera ensusa obukulu mpozi ne clinics wo olimpise ndi tabayadde terina makulu ebanga lyenyimbidde okubeera bwenti akitalo nnyo naye nga byannaku n'abayimbi bangi bempandikidde ennyimba nga n'okusasula lutalo lwennyini kale ebyo kambibukeko Mukama bw'atyo embozi yaleero ndeese eggulu baserebu baluno kimutuswaza mutyo muli bayaaye n'amaaso makalu Jenosale kunenya teggwe naawe ebiya ebyo yamba nobiwe nusu ogagawazanye balaze makindye bwe bidda bisula mulina bakazi sofa abantu balamu bwe tujja joli otusindisa luti teryasala abakuumi batukuba n'emiggo ne tuwoggana omwana omwava n'alaba ennaku. So nange ojja kunkolerayo oluyimba ngenda kuwalizibwa okubeera nga nange obaolyawo ndekewo ekintu obaolyawo omugenzi Margaret Nampa yagamba gwe atayimbye mu nsi eno bwe bakubika nti ofudde n'ebibyo byokoze bwe bigenda naye ye omuyimbi neyagende emyaka gy'enkaaga emmeka asigala akyawulirwa. So njagadde owa abantu enamba yo naddala oyo yekka eyetaaga okubeera nga omuwandiikira oluyimba okyakola production kyamukola olina studio kati studio eri wetusobola okukolera siina ng'omuntu afunamu ebizibu naye ate studios nyingi kuba nina emikwano. Kale kati gwe ali eyo ng'olina studio yo ng'onoonya producer clinics wuuno akulaza ezimu ku nnyimba zazaakola mutuukirire oba ntuukirira abeerenga omuwa omulimu yamba serabidde nkoze n'ennyimba z'omusumba Miriam Warugaba obumanyi aba gospel mbadde sibakoonyeeko nina oluyimba linaandikidde omuzibe lwa gospel bamuyita Kitumba Eric baluyita Mukama omumanyi then nina lwe nawandiikira Simon Mirembe baluyita Abadde Katonda then Pastor Miriam Warugaba production wewe nze mbadde nga mukolo wezo nani stop wezo onaimba bwe pwazi kube bwe pwa nze mbadde nga mukola productions. Kati enamba njagala owa abantu enamba Papa Silly ayetaga producer we mu studio wetaga producer mu studio yo oba wetaga clinics agenda akukubire oluyimba lwo then oyagala clinics akuwandiikira oluyimba gabe enamba yange eri 0700 59 55 05 0700 59 55 05 abagala obasimira toyo kyasima nabivaamu wakukubira okulotya sobola bikwasaganya kuba kati navaayo omugongo gwatuka gwenda kutuka n'ekifuba nebivaamu kati nasigala mu byakuwandiika nnyimba producinga kutendeka abaana b'amasomero n'okuyigiriza okuba ebivuga osobola okuba n'omwana wo ng'oyagala muyigiriza okuba ebivuga. Kale kati njagala nkuwe business ngenda gikuweera ku mpewo ogenda kunoonya ndinawe ngenda okutwala waliwo essomero ligezaako okubeera nga lisembeza abaana baabwe mu kuyimba kubanga ye yatunuulira nti Uganda bino bye tusomesa hano mu bitabo biyinza okugaana nebituuka somewhere nebikola naye nga kino kyakoze ekyomu mutwe kye kiyinza omuyisaawo ngenda kwogera naye tutuuke tulabe oba bakuwa omulimu. Amiina neyazi ate nga yimba lwa Edgar Roll nali ndiwandiise nga lulina kugenda mu masomero waliwo eyampa ekirowoozo headmaster w'essomero lya Uganda Matters Lubaga nangamba kyetaaga tuyiyeyo ennyimba nga lusobola oyimbibwa omwana w'essomero nga terusitaza wabula ng'asobola okuyimba singo ne tulupromotinga wonna. Bwampa idea kwe kuwandiika oluyimba lwe ngenda okuddayo ng'ate bamukyusizza eyajja n'atategera kirowoozo ly'ensonga lwaki nalusalawo ndiwe. So mwami Mubiri Charles twali tunoonya Professor Annington Manyi Sensuwa ajja atendeke abaana gita naye oba olyawo yafune ebyamukwata byali bingi clinics wuuno
wali tusobola okubeera nga tumukozesa ayongera okubeera nga abangula abaana ba Twinex ne Chikaya College and Vocational School. Kale bantu bange nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Soda agambye nti mwe abetaaga toy ye wali ajjaji basanga nga Twinex wagize nti takyasobola. Soda tayinza bisobola. Agambye ajja bikola. Agambye ajja bikola. So tomugabaako mulimu. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7